Ebyokwenda bikedde kunywezebwa ku kkooti enkulu mu Kampala babadde baleeta Jamiru Alirabaki Kyagulanyi amanyiddwa nga Jamiru Mukulu ne banne babiri mu kkooti okuli Muhammad Matovu n'Omar Abdallah nga babadde mu kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujju eya International Crimes Division gye bakuba gavumenti mu mbuga nga bagiranga okutyoboola n'okulennyera eddembe lyabwe ery'obwebange. Basimbiddwa mu maaso g'abalamuzi bana basirikiddwa era ng'oludda oluwaabi lubadde lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Johnson Natwera ate nga lwo oludda lw'abawaabi lwo lubaddeko bannamateeka okuli Bata Musa, Medard Segona, Frederick Robert Kalule n'abalala. Bannamateeka abalala babiri okuli Ben Klein ne Awero Sarah babadde okulwa abantu abagambibwa okuba nti battibwa. Abayambi ba kkooti kubaddeko Hassan Luyimbazi, Robert Lubega ne Stella Nyanzi. Mu musango guno Jamiru Mukulu ne banne bawaabira gavumenti ya kuno nga bagiranga okubakwatira wabweru w'eggwanga ne batulugunyizibwa n'okubagulako emisango emirala okwawukanako n'egyo egyakkanizibwako. Segona ategeeza kkooti nti bano okubagulako emisango emiggya okuggyako egyasooka kimenya mateeka nga n'okutulugunyizibwa okwabatuusibwako kuba kulinnyirira ddembe lyabwe ery'obuntu nga singa avunaanibwa eddembe eririnyirirwa omuvunaanibwa tawozesebwa. These are the same offences which were in the charge sheet but were not included in the affidavit. And the presiding magistrate inquired and said, look, there is a variance between the two documents. Which offences are you going to charge this person with? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.